Kitalo nnyo kitalo ddala ono no bambi tasobodde nakuba nti naalya ennaku enkulu atasobodde nakuba nti nate ayingira mu mwaka gwa 2025 omuntu wuno munange akubiddwa amasasi ganyoose ono nakubiddwa amasasi agamutiddewo mu masaŋŋanzira ga Kampala Club kw'ossa ne Sheraton habwe bityo nno we biri kitalo nnyo kitalo ddala mawulire si malungi kigambibwa nti munange omuntu ono akubye munna sasa agamutiddewo abadde wa byakwerinda nga n'ensonga ebatuusizza ku kino hamwe nange tenabakuba nti nate etegerekeka bulungi nekkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano bikyali bya mumbu ebiyinza okuba nti nate biviiriddeko omuntu ono okuba nti no bamukuba amasasi naye nga akatambi ke kano. Baddiya bange wano we twogerera tuli ku Sheraton Waunumuka Junction waliwo emmotoka gwe babaludde essasi ensonga zaaki abadde ayingidde ekkubo bano abasirikale abambala ebya black ne bamugamba vaayo tuyitewo naganza olwedde nayingidde dde ekkubo kakkananga essasi bwe papwa balimu baludde. Guys, tuli mu festive season omwaka guli mu kuggwaako omwaka gugenda n'ebyayo. You guys, we need to be very careful. Abasirikale bano babakuumi they have anger issues bayina n'ebizibu byabwe ng'abantu betutasobola kutegeera. So gwe bwajja nakugamba ekintu n'olaga nti ate oli mugezi nnyo bagenda kutta bannange. Ekisooka amamundu ge batambula nabo galimu amasasi. They can't control themselves. Abayagala okulagako ogenda kukomekerera nga you've lost your life. Oh God. So sorry. Kwebinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire agatali malungi munnange mutabani wa Jose Chameleone ayitibwa Aba ejjukira yavaayo n'abeera nga abaako byayogera ku kirwadde ekiruma taata we kaakati munaku ennyingi avuddeyo n'ategeeza nga munnange taata we waagezezzaako okuba nti nno amunoonya amukubidde amasimu agawererako ddala wabula taata we etakwata bwe bityo nno kyokka ate nga baganda be abalala ayogera nabo naye Aba ye waakuba essimu munnange ezize tazikwata ate era tasobola nakuba nti nno amuddira. Kino nno kiraga nti Dr. Jose Chameleone alayika yanyiigira mutabani we Aba naye nga ne Aba agambye nti nno kabalindako mumalirize Christmas ayina vidiyo oba akatambi kagenda okubeera nga ata ng'aliko byayogera nabyo nno tubirindiridde naye nga amawulire si malungi. Dr. Jose Chameleone munange simu za mutabani we Aba atali mukuba nti nate azikwate ekyo nno kiruma ng'omwana naye nga dokita ye yagenze kuba nti no ajjanjabibwa naye okusinziira ku bamulabyeko twogera ku bajjo agambye nti Dr. Jose Chameleone tali bulungi mbwe endwadde ezimuluma zandibanga nnyingi abwate munange bajja ate ye waavuddeyo n'abeera nga ategeeza agambye nti twongere okuba nti nate atusabira omuyimbi w'eggwanga asobole okuba nti naafuna obujjanjabi obulungi ate era akomewo addemu okuba nti no munange ate akola emirimu gye ensonga nate bwe zityo obweziri. Kati ate ayina ekintu ekimugaana okulya Chameleone naggwawo ebyaddala bw'otunula sikiini ye oyinza ogamba talina minerals mu mubiri bw'omutuukako bw'atolooza agenda kufa byonna byatambula n'akwata gita yeegumya ng'omuntu eyeegumya abuzaabuza mbeera kubanga yagambye kati bwe naagera n'enzirika abantu banaddamu batya amaanyi bagenda bajja kulooza agenda kufa naye nziramu naye ng'alina ebirwadde nga 15 alina ekirwadde ky'obwongo alina ekirwadde ky'akataago alina ekirwadde ky'okugulu alina ekirwadde kya sikiini kugamba Chameleone mu byaddala yeetaaga treatment nga tuvudde mu bino ebyagamba nti standard yeetaaga treatment tali nnomo ate buli muntu anfollowinga ku Twitter ba ku Facebook manya you are following aerobic professor bw'oba totegeera nyo tosobola kutegeera kyenkola ki waba natuuse mu ddwaliro Chameleone yaŋŋambye namusanze alina obusungu obwadda bayide Chameleone munyiivu yagambye enkoledde ensi eno ne sirina kyengifunyemu saawa zino nandibadde nzijigula mu byafaayo n'atulika n'akaba n'agamba Kenya bampandiikako Sudaani bampandiikako USA bampandiikako ne Tanzania bakola ki n'omulanga alina obulumi nti agenda kuva mu nsi nga naye alina ekintu ekimuluma alaba ndi Chameleone agenda kufa nga tabadde recognized
okusinziira ku nze nga professor nalaye nga Chameleone alinamu nekibayita depression. Subscribing likinga atereka obaka bwawo mu comment section. Kyatulidde munnange olugambo lwatutuulidde, olugambo lwatulakidde, ebigambo tetubizzeeyo byafulumye dda naye nga munnange wetwogerera nga Coach Ricky ne munne oba muninkini we munnange Grace Remy batuzannya akabadi bano ne babadde bafulumya luyimba mwatusazisizza omugambo n'oluyimba sinnalufiiringa bulungi. Naye nga munnange bano babadde munnange kabadi ka luyimba omanyi mu Uganda stunt zaafuuka stunt buli kaseera buli omu ayagala kuleeta kabadi kafuuka kabadi. Ennyimba zisobola otambula naye woba tokoze bubadi naye nga munnange ensonga ziri nti bano ababiri batuzannyidde ku bwongo tebaagalana. Ricky oba Coach Ricky munnange mufumbo ate nga munnange ne Grace naye alayika alina ka boyfriend oba alina boyfriend bwe bityo nate we biri katukuwa obutambi buno. Yo Haji Abdul abantu sabo bamanyi ebintu bya ddala. Remy mukazi wa bamanyi ebintu bya ddala. Naye sebo oyo mukazi wo tomwegaana. Coach Ricky mukazi wo kimanyi kitutwalidde emyezi 2 okuplankinga lino lyonna eggwanga. 2 months. 2 months. Let me show you something. Choka fena twaguddemu bigwe. Ono manager wa Kandabe. Manager wa Remy. Yo manager we. Kati eno location. This was when was this? Tuesday. I think it was Tuesday. Ngenda kuzomeza what is? When we were shooting the video here. Sometime back. Nangamba nemoga it was nice doing work with you. Wano twali ku shoot ne ba Remy nga bamukola makeup. Yo Remy. Of course. Kati ebifaananyi ebyafuluma bibyo. Slide shot and yafulumanga video. Yasooka. Kati choka matino kabadi. Bibyo ebifaananyi ebyafuluma. So yabifulumya ku Thursday. Nemubuuza when are you releasing them? He told me I'm planning to release these photos tomorrow. Aya netusimbula. Ndimugezaako bisapulayinga njagala bisuulesule mu bantu awo. Tulabe ebitambula ku Instagram nayo nsuddeyo ku page ya Grace. Kitutwalidde emyezi 2 okuba leno stand naye twagibaze mu nnaku 2 abantu bonna yabakutte. I was surprised okulaba abantu bano abeefuula abagezi. They fell for it. Nalabyo bano abeefuula abagezi ba corporate. You are discussing a stunt. Mwanimbye. But discussing a stunt. Ne blood. Wachikoze bulungi muganda wange. Omwana omwadde platform. Kati ku live gye nakola nga maze posting ebifaananyi. Ye nako. Kati manager no move gye nkukubidde olina okumpa ssente neziwerako. Live gye nkukubidde. Eyokukozinga chaos. Kuba Grace abakulezinga bifaananyi naye nembirelease. Chandikomya. Remy. Hello. Ogamba otya baby Remy? Agamba atya Coach wa Remy. Kati oseka ki? Oli ku live soko otumireko abantu bagambe n'oluyimba gye luli. Bulungi. Amanya Grace Remy. Mukyala wa Coach Ricky. Omubwati gwe bampadde omuwaifi. Omubwati. Toze emikolo gyaddi. Naye Remy Katonda tali kusonyiwa. Bagamba oluyimba gye luli. Toze emikolo bagitegese ddi. Emikono tebataddeko venue batuterekedde 25 December naye simanyi kati oseka ki. Abantu batulaze omukwano. Batugambye wano batutaddeko akaliro kyokka ffe nga tuli mu kuseka akaliro kangi ke batutaddeko. Okitegeera nga bagamba mbu twekaza walinze gwe banera nkubye. Ulira Remy agaye bankubye. Bankubye nalabye yani waliwo omwami awe interaction nnyo. Nalabye waliwo abantu be nalabye nga sibakkiririzaamu nange nina abantu be nalabye ne ŋŋamba naye. Waliwo omwami eyagambye mbuze ndi mukulu kuggwe mbuze nina 28 gwe nina 26. Bampadde emyaka 26. Remy bagambye onsinga obukulu. Nengamba nze n'abiri gye sinnaweza gye mpeza mu gw'omwenda omwaka ogujja. Bakutaddemu 28 gwe seka ate nze banteekamu 26. Naye nga akayimba bakanoonye. Akayimba bakayita batya Remy bagambe akayimba bakayita meeting. Bakajjawa. Meeting. Akayimba ko nali nkayimbira omuntu nga Coach Ricky. Alina mukyala we. Alhamdulillah. Can I record? Please record. Naye nga nange njagala nsusizeewo ku budde. Yeah.
akayimba nalina mukyala wange omulungi Remi nangamba nedda nange nfunirayoko ku budde twogere tufuneyo ka meeting tumiitinge muuko nange mulabeerabemuuko mu ngeri y'enjawulo nve mu bufumbo nzijeeyo omwana akwefudde nnyo. Mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna no ku Newspark Channel munnange Pastor Lozias Bujinga avuddeyo nalyo kagamba nti mwe abali mu kuwakana nti no Pentagon tegenda kubeera ng'ezimbibwa ssente ezaagula ettaka ezaali empitirivu mulowooza ab'ettaka yaligulira bwereere agambye nti tayinza kubeera nti ettaka yaliteekamu ensimbi ezo zonna ate n'abeera nga munnange Pentagon tezimbibwa akatambi ke kano kati tetusobola kubanga twagula ettaka lino 10 billion shillings netubanga tetusobola ate kuzimbawo nyumba ya 100 billion only. We shall build it. Watch the space. Netulamuziganya bulungi nnyo ng'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gansiikiriza netukoma ku mitwalo 20 egya dola netugenda ku process y'okukola endagaano netukola endagaano nga munda muze mulimu meeting Katonda wange nga nebuuza engeri gye ngenda okuba adjustinga mbajje mu expectations ze balimu bamanyi sente nzirina mu cash nziraba naye sizirina nziraba mu nsi ey'omwoyo bamala okukola endagaano buli muntu afunye kopi nange nfunye eyange tuyisaamu amaaso tumalirize kiggwe omwoyo omutukuvu nanyongera amagezi nagimalako mangu ne bagamba something is missing ne bagamba what pastor cause the payment plan emitwalo 25 ejja dola pa eka nga ziri eka 8 n'ekitundu ate nga tebatundako makkati ye Frank Gashumba avuddeyo munnange n'abeera ng'atabuka agambye nti bannange mulimbibwa teri muntu oba teri musumba mbu akola byamagero okusinziira ku Frank Gashumba agambye nti tebabalimba senga ebyamagero bibaddewo senga abantu abo munnange ate ewaabwe tebabonaabona oba mu famire zaabwe singa bali bulungi nnyo katukuwe Frank Gashumba teri pastor teri fake master prophet agaba mukisa teri pastor awonya muntu teri prophet awonya muntu singa ba pastor ne ba prophets bali bawonya abantu ewaka kande wano wali baddewo company etunda coffee yawo ongambo kyambo wonya abantu endwadde nenge duke likudiridde litunda coffee bafa achinga gwe neighbor wonya abalwadde ushegera ndoza ndi olemesa abantu okufa no basabira ne bawona ongambo kyambo wonya abalwadde owonya kansa owonya sirimu nenga eduke lidiridde chachiyo funeral services batunda makofini emikisa giva waka ate abazadde bo ne baba afa genda ku malalo galimeko ofukamiro basabe nze mbirivinga teri muntu afa baba balabe kigenda maaso ku nsi kuno yone bigenda maaso yes kyovola babazungu teri muzungu amala myezi 3 nga tatute bimuli ku malalo ga kitaawe oba maama we subscribing likinga atereka obaka bwawo mu comment section katusembyeyo mukunja tasera munnange babadde batandise okuba nti no bamubika mukunja yabadde abikiddwa kakati munnange ne bagezaako okuba nti naawo bamunoonya gye biwunzikidde bambi nga mukunja agambye nti akyali mulamu wabula ayina ate ebimusumbuwa oba ebimutaataaganya katukuwa akatambi kano Guchumi guli eno gukubika mbu ofudde mbadde wano ku live Guchumi ne gujja ne gukubika mbu ofudde Chumi yankubirako ennaku ezo ninamu ebintu ebinyiga ng'omuntu temugamba nangamba komawo biki tubeere eno mu buno obulamu obitegeera ate nga nze ninamu ebintu walaganye mwana nga njagala nembeerako ng'onaatuka biganye ng'oyagala beerako wekka ng'ekintu okakakikake ng'ogezaako puluvinga abantu nti okyayimiridde naye ng'ebyaddala wakuwadda kitegeera
kati nze nentuuka nga nze ne ŋŋamba na tujja kufa nga tukakasa ng'onaba mu bulamu deeshi ng'ogezaako okyobeerawo deeshi naawe n'otunanga tugeze wali mugagga n'oyavuwala okategedde naye ng'ate gwe oyagala sigala ng'omatiza ensi nti okyali mugagga okategeera kati n'ebyo ebintu bya intaneti music tiktok biki waliwo otuuka ng'ebyaddala olaba kiganye okola nnyo tofuna ng'ebizibu bingi bikususeeko n'ogamba kampowemu kati ate yeccumi kati oyankubira ne mugamba mwana kansooka embeereko eno kati ndowoozayo ne kimuyisa bubi nagamba komawo gira tugire sigira tutambule kitegeera nga sinafa ttaano gyendi gyetuli kale kuba kize wano ne kikubikka ne ŋŋamba kansooke nnoonye mukunja ndabe jasi kale yali bwoya wange nnyo kati ndowooza ye aba alabanga bwemba sirimu obwo obula nga siriiyo alabanga oba ki naye nga bwete ettambudde obadde mulabi mulungi ole kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire ge tuba tufunyeewo beera bulungi weeraba